ekutusibwako. Chapa General Enterprises Muchikobo ku Rafiki Building eduka namba 3 abakutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makago, Jama Soap, sabuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabuni w'obuwunga ayoza n'atukuliza omulwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwa akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti talimu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, chapa mandashi, chapa glycerin, n'ekibiriti kya Solio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man sara ala nahjihi ila yawmiddin, amma ba'd. Nzikiriza ntandike n'okutenda Allah tabaraka wa taala n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago. Musaba Allah subhana asebyengera byokusasira n'emirembe ku mukama waffe ow'ekitiibwa nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Njagala kwebaza kuba omulabi wa Delta TV omulungi okukkiriza nitubanga tukedde ffenna nituba kuboolyawo nekitujjukanya ku ddiini ya Katonda. Program daaku ne banafa ba Chapa General Enterprises Uganda Limited abatutuusiza products ez'enjawulo ku katale wano Uganda. Nnyonnyini ddala gwe omusiibi ate obeetaaga kubanga buli obulamu bwonna obulamu bw'omusiibi gwa abeetaagira ddala. Bw'oba ozuukusembudde buno bwa daaku ku makya oyagala kukoleza stovio, oyagala koleza gasi wo, oyagala kuma sigiri, wonna weetaagira ekibiriiti. Banafa abachapa bakulowoozaako ne bamanya nti ojja kubeetaaga. Kwe kusembereza ekibiriiti kyaffe ekya Solio. Kyekimu ku bibiriiti ebisinga obulungi. Actually wekiba si kyekisinga. Kyekisingira ddala simanyiyo ekibiriiti kyonna kikikira. Kubanga ekibiriiti kyaffe ekya Solio kyekibiriiti kyokka. Kyekibiriiti kyokka ky'oyinza okuteeka ne malusugo n'okoleza nekyaka. Nina mulamu wange namugamba ekigambo ekyo, ne mugamba nti ekibiriiti kya Solio ne bw'okiteeka mu malusu mu kamwa n'okikoleza kyaka n'awakana anti bye tutunda. Toyinza kola n'abachapa n'oba nga tobimanyi. N'ayagala tekisoboka. Bwe yali ava mu wino n'agulayo ekibiriiti ekyo n'agenda akikozesa n'ankubira esimu n'agamba waayi bituufu kikola. Kyakoze wali tolimba. Nimuga nti anze ndi musajja muwalimu sina nsonga lwaki mba nkulimba. So nkubuulira mazima. Banafa abachapa bakulowoozaako ne bamanya nti ekibiriiti ekyo kyetaaga kirungi ddala bw'okeera ku makya ku ddaaku ky'otandika nakyo ng'okoleeza. Ye butya oyinza obutabeetaaga nga yabakuleetera Prestige Margarine gwe tukozesa mu kukanda eŋŋano. Omuteeka mu ŋŋano yo n'ogikanda bulungi ogenda ofulumya chapati nga buli agiryako atenda ggwe mufumbi. Ne beerabira ono yakola Prestige naye ne bakuwa gwe obugoba bwonna ne bagamba nti gwasinze wafumbye bulungi. Kale njagala oba kutegeeza banafe abachapa abakutuusaako Prestige Margarine gwe weetaaga ennyo nnyini ddala. Prestige Margarine tumukozesa ne mu kusiga ku migaati. Yes, tuspreadinga ku migaati okwo ate kisukka oba olina omugaati gwaffe gwa ntake n'osiigako Prestige Margarine ogenda okugulya nga naawe toyagala omalirize. Kale njagala okutegeeza nti banafe abachapa abatuusaako Prestige Margarine ate mu abali mu bakery mumwetaaga nnyo. Mandaazi ki goyinza okukola nga temuli Prestige n'olowooza nti ganaatambula? Kazibeere keeke ekigyoonaatunza abantu nga teri mu Prestige n'olowooza nti enaakola oba enaatambula. Bw'ayagala okufuna ekisinga olina kwettanira Prestige Margarine. Tulina n'omuzigo omulala mungi. Tulina omuzigo gwaffe ogukola nga butto gwe tusiikisa amanyi kati ajja tyawe mba nnyingidde mu ofiisi ye kubanga ye mukyala mu kufumba nsinga omumanya. Naye tulina omuzigo gwaffe gwa kasuku n'omala ogukozesaako naawe ojja kakasa ebigambo byange nti gwe gusinga. Tulina n'omuzigo omulala ekika ekya tiri byawukanira mu bikebe. Kasuku ekikebe kyeru ate topu yaffe kava ekisaanikira kino ekyawaggulu kya bbulu ate tiri ekikebe kyeru n'ekisaanikira kimyufu n'ebigambo ebiriko bimyufu. Kale nsaba gwettanire bw'oba tokozesezza ogwo osobola okukozesa butto waffe owa Linsan Vegetable Cooking Oil, butto mulungi nnyo kubanga omukozesa. Banafe ab'obulamu bamwetegeeza ne bagamba nti yasinga eri obulamu bwo kubanga taleeta migejjogejjo, talimu fatisi nti oba onaafuna embalabe. Butto mulungi ddala banafe bamwetegereza ne bagamba nti yakyasinze. Kale njagala okutegeeza nti banafe abachapa abatutegekera ebyo byonna ebitambula n'obulamu bwaffe batwagala tuli balamu kubanga engombo yaabwe egamba nti tuguza mulamu. Ebyobulamu byonna babirina era baagala tutambule nabo. Bw'ojja mu ky'obuyonjo sabbuuni yenna tumulina. Sabbuuni ow'omuti tumulina ewa Jama. Jama Laundry Bar Soap omuti gwaffe gubaamu colors bbiri, kala enjeru ne kala eya cream. Kale njagala okubategeeza nti sabbuuni oyo waffe mumukozese mujja kuba mulina
kyemukoze kinene oba olyawo mu kuwagira programu eno okutambula. Naye ne woba tukozesa sabuni waffe wa Jama, tulina sabuni anaaba omulala owa Lanzo. Ffe tugamba tubyawula va ku baana abagamba nti naaba kwayoza. Tonaaba kwayoza, ayoza n'anaaba akola ki? Anaaba. Ffe no mu Chapa twayibawulira ntubawa sabuni wa Jama nga ye sabuni ayoza, ate ntubawa Lanzo nga ye sabuni anaaba. Ntubawa sabuni waffe w'obungo wa Toss nga naye akuyambako okwoza, kubanga bw'omukuba mu mazzi akola ekyovu nga kyekyo n'oteekako sabuni waffe wa Jama nebikwanguyira okuzaama. Kale wano nno wenkusabira omulungi andaba yonna gy'ondaba, twongere kutambulira wamu ne bannaffe aba Chapa. Ayagala okugula products zaabwe mu bungi, ng'oyagala bakusuubuze naawe ogenda otunda ofuneko amagoba, oba oliawo oli wa wholesale n'ebirala. Muganda wange Yasiini awe Namasuba gwe nkwebaza kubanga ogulira ddala waffe, era buli lwentuuka waŋŋamba nti jangu olabe products zammwe nga kumpi zonna zirina okuzimalayo. Nammwe mubeere nga Yasiini oyo, mujje mu kikuubo kituyina ekyenkizo nti gwagula ebingi ate tukuyambako n'obitambuza ne tubituusa wennyini awo w'okolera. Kale njagala kubategeeza nti be bannaffe aba Chapa abateeka ssente zaabwe empya n'enkadde mu programu eno okubanga gy'oli naawe otulaba. Munzikirize mbategeeze n'enkya y'olwaleero ate nziguse ne Shekati Saada Kasolo kubanga abaako ebigambo byatuusa gye tuli. Shekati. Naam sir. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadhani. Alhamdulillah rabbil alamin. Saballo kitibakkirize. Allahumma amina ya rabbi. Tulina omulabi waffe ono wa Delta TV gwe tukedde naye programu yaffe eno eyaddaako oba oliawo okwongera okusomagana ffe naye tubeeko ne byetwongera okuyigaŋŋana ku ddiini yaffe y'Obusiraamu. Naye nga tunaagenda butereevu musomo, njagala kusaba omumbuulizeeko oba oliawo amanye butya naye bwe wasuze sobola okugenda mu musomo nga weewaawo. نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Abekitiibwa abatulaba n'abatuwuliriza kamaze okutendereza ku ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala n'okusabira ku mutanda w'ekitiibwa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate kambalamuseeko n'ekiramuso ekisinga ddala obulungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam. Tusanyuse nnyo ajatyo kubanga wakkiriza ne kukyazaako mu programu yaffe eno eyaddaako. Twayagadde nnyo ono omulungi ali mu kulya ddaaku ye, ali mu kweterekera okusiba okw'olwaleero afune n'ebigambo byo oba olyawo bimutegeke mu Ramadhaani eno butya bwasaanye okutambula oba okweyisa. Kijjeyo njagala kusaba ajati tusumulule inshallah. Negataako tumubaza w'ekitiibwa Allahu tabaraka jalla jalaalu nate atuwangazizza n'atujja ku mulundi guli twasisinkanako naawe twetekera ku Ramadhaani naye nga mutuwangaza talina kirala kyatwagalamu okujjako okwongera okumutya osobola okutuuka gy'ali ng'akoze atya ng'atusiimye. N'olwekyo njagala okubebaza okusiiba abali awo naawe Sheikh Sibo nkwebaza era tumusaba ekitiibwa akkirize. Allahumma amina ya rabbi. Ekyamazima kyetulina okukola emirimu gy'Obusiraamu okutusiima Allah okutusiima tetulina kuzikiza tukole okutuusa nga tumaze okukola ki okujulukuka okuyingira ejjana. Tumala kuyingira jjana badde mwe tumala kufa. Bismillah. Kubanga Omusiraamu aweera amaze kuyingira jjana. Kyamazima okuwummula kuli mu jjana kubanga enesinga bw'ogiraba Sheikh Ashraf n'abalungi abatulaba muli mu kutawaana, muli mu bikemo, bizibu, ndwadde, kugeyaŋŋana, kubonaabona nakolera nswalwa nankwe. Kituufu. Ng'ate aliba ayingidde ejjana bino aliba akoze atya abiwonye. Naye ate okuyingira ejjana era okufuna ejjana tulina kulafuubana wano ku ki wano ku nsi. Era kyova olaba oweekitiibwa Allahu tabaraka wa taala gamba bada billahi minash shaitani rajim lakad khalaqna al-insana fi kabad. Kati mazima twatunda omuntu wakuwangalira mu kubonaabona. So kubonaabona kwamala kino addamu kino amala kino addamu kino program zibeera very tight mu kukola emirimu gy'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Ate n'omu ku banene oweekitiibwa Imam Ahmed rahimahullahu taala rahmatan wasi'a bwe yabuuzibwa nti mataraha okuwummula okwannamaddala kwaddi owulira bwe yaddamu oweekitiibwa yagamba inda awala kadami wadauha fil janna. Olunaku lw'oliyiteeka ekigere kye ekisooka mu jjana olwoba owummudde. Okuwummula okwannamaddala
n'olw'osobola omala okuwulira ekyo ab'ebitiibwa tosobola kussa mukono kukola mirimu gye toyingiza jjana. Nsikiriza nebaza ku bannaffe abakyapa General Enterprises abatukoze obulungi obutagambika ne bateeka ssente mu pologulaamu eno era mbakakasa nti bizinesi yaabwe eyo Allah agenda kugiteekamu ekitangaala ate ebigambo si byange bijja kuwa ekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu burhana bw'oli bw'oteeka ssente mu kuba lya Allahu tabaraka wa taala kiba kitangaala gy'oli. N'olwekyo mmwe abatulaba mmwe abalungi abatuwuliriza babakole gwagula kubanga bibagula Allah bitaddemu ki ateekamu mu kitangaala. Ab'ebitiibwa abatulaba n'abatuwuliriza tukyali ku bigaso oba buki omuntu waba yeeyisa biki byaba yakola mu mwezi omutukuvu gwa Ramadani. Ku mulundi guno tugenda kwejja kukanya ku anna shahra Ramadana shahrul judi. Omwezi guno gwa Ramadani mwezi gwa kuwaayo. Kyobola abacapa bakitegedde ne bajaga kuwaayo gwa kuwaayo. Kyobola batufuna hadithi nva ku Abbas wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu ajwadu nas yali asinga okugaba muki mu bantu tiwakana ajwadu ma yakunu fi Ramadani hina yalqahu Jibril. Era buli owekitiibwa Jibril bwe yagendanga eri owekitiibwa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kya Ramadani agenza okumuyigiriza Qur'an. Owekitiibwa Ibn Abbas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasa yagaa nti wali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khayri min ruhil musala. Yamusanganga agabanga kikuŋŋunta mutegedde taba kibuyaga nedda kibuyaga yona atwala emiti naye kikuŋŋunta kobyawodde oli muganda ddala. Alhamdulillah nolwekyo abalungi abatulaba n'abatuliza kuŋŋunta yempewo ereeta ebirungi ate kibuyaga mbi waliwo byamenya byaleka abenye. Nolwekyo abalungi abatulaba n'abatuwuliriza ffe tuyinza obutaba na bingi nnyo byakugaba ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam oli yali muki yali mu banene naye ebitono bye tulina tugezeeko okubeera nga tuwaayo n'okusingirira mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadani. Olw'ensonga nti emigaso nfaafu batutundako mu Tirmidhi an Anas marfu'an yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti afdalu sadaqatu Ramadani. Saddaaka esinga obulungi saddaaka eweebwayo mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadani. Saddaaka esinga obulungi yeyo omuntu gy'akoze mu mwezi guno ogwa Ramadani. Era nkiddingana kibana abacapa bakitegeera baga nti muddaakwono Mungu abasiime ya Rabbi. Mungu abasiime. Bo bakitegeera baga nti katuteeke ssente muki mu pologulaamu eno olw'okufuna emigaso emingi olw'okuba balina kye basuubira okuva ewa Allahu tabaraka wa taala. Mu migaso enfaafa mulimu ogusookerwako i'anatu saa'imin wal aa'imin warraziqin ala ta'atihim okuyamba ku basiibi abasaazi b'ekiro abatendesa Allahu tabaraka wa taala ennyo n'okumugondera. Ono awaayo abeera ayambye okufuna empeera ezifaanagana ne bano bayambye ng'abali bw'olaba omusiraamu bw'abeera nga ateekateeka ejje erigenda okulwana ye abeere mukuteekateeka abeere kuteekateeka naye nga tagenze naye abalibwanga abakoleze ki abalwanye. Waliwo bano abafumbi b'emmere waliwo abakola ki bo nabo bonna babanga abateeseteese noono bw'abeera. Kyova olaba hadithi eva ku Zaid ibn Khalid ajija kuwekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man fattara saa'ima falahu mithlu ajrihi min ghairi an anqusa min ajri saa'imi shay'un. Omuntu yenna abala asiibuludde omuntu waliwo enjawulo wakati w'okuliisa n'okusiibulula naye abeera asiibuludde omuntu afuna empeera ezenkanankana n'omusiibi oyo nga takenzezezza ku mpeera za enjawulo eri wakati w'ebibiri ebyo kakati okusiibulula gwe tutosiibukira ku masijidi Sheeka gundi oli siibukira waka waliwo abatera okukwata obusowaani okuli entende eryenvu kati okusiibulula omuntu ayinza okukwata entende embu oti n'ogibwa n'asiibulukuka akokokka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ofuna empeera ezenkanankana n'ono gw'osiibuludde omu n'ekyo nga tezigendedde ate okuliisa oli obuliisa ono gw'osiibuludde takendezebwako ofuna ezenkanankana ng'ezo ate nno nawe oba wasuubye ezo ozisigaza ate ofuna ez'omulala. Twalina sheekhe waffe nga tukyasoma emisiri eyo mu Ramadani twagendanga nnyo ewuwe okusiibulukuka wakati mu kuba nti yatutegekeranga
naye alina kye yatuyigirizanga n'atugamba mu budde bw'okusibuluka nti buli omu alonde kyayagala okusibulukirako ekisinga okubeera ekirungi gyali. Ategese varieties. Netujja nga tulonda buli omu n'akuŋŋaanya byayagala. Kati n'atugamba nti bwe mba mwagala okufunamu ennyo buli omu kyalonze akiwe munne osobole okufuna empeera y'oli n'oli afuna empeera ate nga tokendeezeddwa nga naye takendeezebwa. Okyogedde nenzijukira ekigambo ekyo bwe twabeeranga era kiki yatugamba nnyo n'otubeera mu muzikiti w'ofuna entende ng'eyo gw'erindako okulya olinde munno naye gy'anaaba afunye omusalo nga nti wayi nsaba osibulukire ku eno nsibulukire ku eyo kati nimufuna obulungi n'asiibukira ku iyo nawe n'osibulukira ku yiye ate ono yaguze ono yaziguze n'agatta mwenna. Alhamdulillah era ekyo nkifunye nnyo bw'oyogedde bw'otyo. Ensonga eyokubiri inna shahra ramadana shahra liwujudu llahu fihi ala ibadati wa rahmatihi wa magfirati wa li'itqi min annaari. Omusiibi omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadani Allah agabiramu nnyo abaddu be okusaasira n'okusonyibwa n'okugibwa mu muliro la siyama fi laylatul qadri okusingira ddala mu kiro ekya laylatul qadri abawali bajja kubeera nga bajja wano nga bakyogereko inshallah. N'olwekyo abalungi abatulaba n'abatuuliriza musaasire nnyo abaddu ba Allahu tabaraka wa taala kubanga ne Allah naye asaasira abo abasaasira abaddu be. يقابل اشتبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما يحرم الله من عباد الرحمن الله ساسلا مبدبه أما ساسلا بات بناو نوچو بلي بوايو no sasira omuddo oyo gwowadde nabanga alina kyafunamu ate nawe Allah sasira atya anti omuntu awa abaddu ba Allah tabaraka wa taala nga bajjako obuzibu Allah naye amuwa obulungi webirungi bw'empeera ezikwatagana n'ogwo omulimu gwabeera akoze. Bw'oba okola omulimu omulungi noba nga oli olina ky'omuwadde oba olina ky'omukoledde Allah n'akusiima naye akusaasira ate n'abaako naawe byakoledde. Guno mugaso guli mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadani. Mugaso omulala anna jamaa baina siyami wa sadaka min mujibaati ljanna. Okugatta wakati w'okusiiba n'okusaddaaka ebintu ebyo bimu kubikakasaako omuntu ejjana. Bwe ngatta okusaddaaka n'okusiiba nga mumwakasaako ejjana nga mugwakakasaako ejjana ate bigambo bya mbaka tebiyumuzibwa. Yagamba sallallahu alaihi wasallam ti inna fil jannati ghurafa yura dhuhuruha min butuniha. Mu jjana omwo mulimu ekisenge oba ebisenge kiraba ebweru waakyo ne munda waakyo. Abeera ebweru alaba ekiri ebweru n'abeera munda alaba ekiri kola ki bwe yamala saba bamubuuza kubanga ekisenge ekyo yakitenda nnyo wekibanabbira kati mani ya Rasulallah ekisenge ekyo kyabaani yagamba liman tayyaba alkalama kyaba aboogera ebigambo ebirungi nga bituliko wano wa at'ama ta'ama olaba bwaleese emmere n'abantu abaliisa emmere gwe naliisa emmere oli omu ku bannannyini kisenge kino ekitangalijja ze ngenda kifuula nti kitakola ki kitangalijja. Okusatu yagamba nti wa adama siyama n'abo abawangalira kukusiiba. Abanno bagamba nti okuwangalira kusiiba tayogera Ramadani yokka kuba Ramadani yo yalwa mpaka naye bw'oba owangalira kusiiba kitegeeza n'okusiiba okwa nawaafiri nakwo okola ki okusiiba. Ekyokunalaga nti wasalla billayli wannaasi niyam n'oyo ayimirirako ekiro ng'abaddu ba Allahu tabaraka wa taala basinga beebase. Abasalawo ne basaala ababakeereya taraweehe ne bagamba nti kabagisaale nagisala ng'abantu beebaseeko jawfulayli akhiri mu kaseera ako akathuluthu. Allah wakkira ku gguleero wansi n'abuuza nti anaasaba okumuwa mmere nga mmuwa anaasaba okuwanukula mmere nga mwanukula ng'abasinga obungi beebase. Kyewunyisa ne mu Ramadani bakikola baddiya temukikola mu Ramadani anti owulidde mugenda kuba bannannyini ki kisenge ekyo byonna nno bw'ogenda obigattagatta biwangalira mwezi guno omutukuvu ogwaki ogwa Ramadani. N'olwaki abatulaba n'abatuwuliriza okusiiba okusaala n'okusaddaaka n'okwogera ebirungi kubanga biziyizibwa mu kwogera byonna mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadani ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa ebikolwa ebyobuwemu. Ate ekyebbeeyi ekirala asiyam wasala الصيام والصلاة والصدقة توصله صاحبها
ila Allah azza wa jalla. Okusiba. N'okusala. Okusala swala zilita. N'okusaddaaka. Hajjati katono nnyo nagenda. Mayinti wali abasiba nga tebasala. Eje bali. Akati ogambye okusiba. Abamu bo bagamba. Nina okusala mu Ramadani ate nina okusala. Bakikimayo bagamba nga azifu nti eswala inagisalira mu Ramadani. Kale naye sikyakola si kirungi. Naye ndowooza ali kale. Wali abatasalirako ddala. Ng'oli asiiba naye tasala. Empaji ali n'ogenda ku mpaji endala. Mpozi ababuuse empaji. Ababuuse eswala. N'agendera ku. Najja n'abuuka n'empaji najja mu mubwanu. Kakati eswala, okusiiba, okusaala n'okusaddaaka bikwata nnyini byo ne bimutwala wa Allahu tabaraka wa taala. Kyova laba bamanyi ab'edda abatusokkawo balongoofu bagamba nti as-salaatu tuwassiluhu saahibaha ila nisfi tariiq. Jjukira tulagawa tugenda mujena tugenda mujena waani Allah tabaraka wa taala. Kakati essola etuusa omuntu nyiniyo n'emukwata n'emutwala n'emukobya mu makkati g'ekkubo pa abatambuddeko halfway. Wasiyam yusiluhu ila babil malik. Okusiiba ne kukutembeeta ne kukujjaawo ne kukutuusa ku mulyango ogwa kabaka oweesiibwa Allahu tabaraka wa taala. Okumanya okugaba kuwaayo mukolya Allahu tabaraka wa taala kyabbeeyi wassadaqatu ta'udhuhum biyadihi tadkhuluhum ila babil malik ila al-malik. Subhanallah. Wano watambuddeko hafu. Mukubo swala. Swala okutambuzaako hafu. Okusiiba nekukutwala mpaka wali omunene okonkona kati okonkona kakati saddaaka nekugulira nekwata ku mukono mpaka wa munene ew'omukulu wekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Nokyo ebyo tulina kubitambuza concurrent. Abantu ng'okugaba kuzitowa jati tulaba n'abatoliriza hadithi ku nsonga y'emu ve ku wekitiibwa Abi Hurayra radiyallahu anhu agamba nti bwakeera ku makya obudde nga buno bwe tulimu ku makya Abubakar sallallahu alaihi wasallam n'abuuza basahaba man asbaha minkum yawma saa'iba, ani yabukeezezza ku makya ng'asiibye? Abubakar n'awanika omukono aga nti ana nze. N'abuuza ekibuuzo ekyokubiri man tabi'a minkum yawma aljanaza, budde bwa ku makya jjukira wano mulanga mmeka kubika mubika kuzika tutera kuzika ku munaana era asukka omunaana tasukka ku omwani yakiteekawo kati wano budde bwakumakya ffe wano wasukka omunaana yawmal janaza nina omuvuga muto wange atera okunvuga mu motoka naye waba anaatera otomaga abadde agenze ku munaana abakusukka munaana tasukka kkumi era wano ezo naye kati wano budde bwakumakya nga bwe tulimu kati budde yabuuza nti ani yaberekedde ku maiti kumachoko Abubakar buntu omu n'awanika n'aga nti ana nze. Naye nga basahaba we bali abalala n'abuuza ekyokusatu kye mbadde nsinga okwagala mu hadithi eno man tasaddaqa bisadaqa, ani ayina kye yawaddeyo, ani yasaddaseeko naye budde bukyaliwa ku makya bantu bakasookoka. Abubakar buntu omu n'awanika omukono n'aga nti ana teera nze. Kyava abuuza ekyokuna n'agamba faman aada minkum marida, ani yalambudde ku mulwadde? Abubakar muntu omu n'awanika n'agamba omusajja teyeebaka n'awanika n'agamba nti nze. Abubakar sallallahu alaihi wasallam kyava agamba majtama'ana fi umri ila dakhala aljanna, ebyo tebisobola kuwalingalira ku muntu okujjawo ng'ayingira ki. Olaba saddaaka bweri ku ebyo ebiyingiza omuntu ejjana gye tuliko gye tusomako luno olunaku olwaleero. Olwekyo abalungi abatulaba twongeremu nnyo amaanyi mu kukola emirimu egifaanakanaga bwe gityo. Byonna nno byakuŋŋaanira ku muntu omwe ekyewunyisa nga tannaba kutegeera kiki kyagenda kubanga afuna. Kati ate olwo kati mmwe abategedde ekitegeeza nti alina n'ebirala bye yakola nabyo byataamubuuza. Kati watya bano banaffe abatulaba abatuuliza abatafunye omukisa ne bategeerera wano min babil awla. Kituufu okubanga ate bo omusajja yakola tamayina kyagenda kufunamu noti ati Omubaka sallallahu alaihi wasallam amaze kukola ki kubagamba. Tokitongeramu amaanyi okukola emirimu egifaanagana nga bwe kityo. Omugaso omulala
wa anna jamaa baina siyami wa sadaka ablaga fi takfiri alqataya wa tiqa'il jahannam wal mubada'atu anha. Okugatta wakati w'okusiiba n'okusaddaka kigenda wala nnyo mu kuggyawo ebibi n'okutya omuliro n'okugwesambira ddala ku mulundi guli wamasi gwagala. Mu bigambo byo ndabye nga okusiiba kulaka kutambulira ddala butereevu n'okusada n'okuwaayo. Bitambula bwe biti concurrently. Daku ekutusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowo akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti talimu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, chapa mandaasi, chapa glycerin n'ekibiriti kya Solio. خصوصا من ضم إلى ذلك قيام الليل. Naddala singa ogattako ku ebyo okusaddakako abira kuyimirirako ekiro. Kutegedde nnyo. Kyakakata okuva ku munene Oweekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam laga nti asiyaamu jonna okusiiba ngabo jannati ahadikum minan naari ka jannatihi min alqitaal, nga engabo y'omu mummwe bw'eneekutangira okusiiba engabo y'omu mummwe eneekutangira okuyingira omuliro nga engabo y'abaana ab'omu lutalo bwemutangira okubeera ng'atuukibwako ekitala. Kyova olaba Oweekitiibwa Abu Dardai radiyallahu anhu yagamba nti Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba tusallu fi dhulumati llayli wa rak'ataini li dhulumati lqubur, saalayo raka bbiri mu kizikiza ky'ekiro nga weeteekerateekera kizikiza kya kabbuli. Amakulu nti bw'osaalayo raka bbiri ekiro oba eringa ddala amulisa ng'ateekayo ekitangaala ng'amulisa naga nti suumu yawman sadida harrihi liharri yawman shadid الحل يوم الشهر صوم يوما شديد حره لحل يوم النشور. سبحان الله. musiibe olunaku oluzito ekyamazima zino ennaku zitwa akasiibako twongera amazima zibadde nzito oba zikyali nzito ddala olw'ebbugumu eringi ennyo erikulimu naye ng'okola ki nga weeteekerateekera akayugaano oba okukuwonya olunaku olw'ekkuŋŋaaniro. Kyagamba nti tasaddaku bisadaka bishari yawmin asiiri, ate musaddaaka ennyo nga weeteekerateekera olunaku olwo luba oluzibu. Biraawe bitambula. Sadaka ekitegeeza weerekera okusiiba. Weerekera okusiiba ebbanga lyonna kumpi byonna byonna ogera bitambulira wamu kiringa swala nakina zaka abeera oluusi bitera okutambulirako awamu. Omulungi atulaba njagala okujjukiza nti ye Sheikh Saada Kasolo kubanga atujjukiza ebigambo ebyo nga waabyogedde. Ebigambo byenze ng'omuntegedde nnyo nti okusiiba kwetaaga kubeereko emperekeze yaako, ng'emperekeze eyo ye swadaka oba okuwaayo. Ndowooza okusiiba waba ye mugole ono okuwaayo ye best man. Ye best man. Ate emperekeze ndowooza zino zobadde oyogera. So mu kifaanagana bwekityo omulungi atulaba ku Dota TV njagala okwongera okwebaza okubanga daakuyo osazeewo tugirye ffenna mu mbeera eno ey'okusomagana n'okwongera okweteekerateekera butyo bwe tusaanye okuwangaala mwezi gwa Ramadhan. Ne Sheikh Saada Kasolo kugenda maaso okututeekateeka yagaa nti omulamwa leero ayagala ayogere nnyo ku kigambo kuwaayo. Sheikh nkomyewo gy'oli. Tukyali ku migaso omulala nagwo omukulu ng'era emirala egyasoose. Anna siyama labudda an yakaa fiihi alqaladu au naqsu, mazima okusiiba tekuteekeddwa kubeeramu bumulumulu oba bukendeevu. Era ekyamazima Ramadhaani eno olw'okuba nti tetusobola kwekuuma nga bwe tuteekeddwa kubeera nga twekuuma, abantu abasinga obungi oluusi tebafaayo ne boogera ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa butali kwekuuma. Era ensonga lwaki Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yayigiriza ku nkomerero
y'omwezi omutukuvu gwa Ramadani okubeera nga tuwaayo sadaqatul fitri abeere ng'esiimulawo bino era kyova olaba yagaana sallallahu akugamba nti sumutu Ramadani kullu tinze Ramadani isibe weri wewanira ku banne eritize Ramadani yonna ngikoze nti ngisibye tera okugamba abalungi abatulaba batuwuliriza nti buli avuga emmotoka yenna ekisibo kizibu okugwako nga tafunye mbumulumulu kale obulala buyinza okuba bwabubonye naye bw'oba ovuga emmotoka kubanga ebikutawanya ebikusoomooza mu kububeera bingi kuvumavuma kuno okukizentire weesooza n'onyenye omutwe ogamba nti sumutu Ramadani obuvuzi bw'emmotoka musajja omu yali atuvuganaga naye waliyo omuvuzi w'emmotoka atavuma kubanga buli kikuita basobola bumusiru ono nza obutavuma naye ofunayo era byokola ki ofunayo era byokola ki obawo obumulumulu obuyitawo so ab'ebitiibwa okusiiba kuno n'okusaddaaka byombi birina engeri gye biyingira mu kubikkirira ebirayiro by'abantu bye baba balayidde ebitali bya buvunaanyizibwa olina alayira kitali kya buvunaanyizibwa ng'era bwe buyingirawo mwoyo akoze ebyagaanibwa mu hijja bwe mutera okugenda mu hijja nze ndudde nno myaka mingi nga togenda maka era mpulira nga nina amababbanyi saba Mungu alete obusobozi tuddeyo ffenna nga bwe twaliyo ffenna hajjati naliko naye alhamdulillah mikolo era netwetoola ffenna Kaaba netubeera ffenna emaka mpaka bwe twadda wano naye ebbanga ddene ate gwomayo oddayo ogwo gwasembayo la ilaha illallah ogwo gwasembayo ebbanga ddene kituufu kuba yali 2019 18 yali 18 yali 18 kituufu kati nsaba Allah akole enteekateeka ey'obwangu Mungu akuze Makka ne Madina naffe babaali bagenzeyo Mungu atwongere tuddeyo era natera ate buli hijja alhamdulillah ngenda abalungi ogwo omulimu gwenkola ntwala abantu Makka kale mwenna abagala okugendako ne Ssekabazanya nenge Makka emujja kati abantu obategeeza abo abakoze ebigaaniddwa mu Ramadani ekibikkirirwa wekiri kati ekirala ekibikkirirwa kuliisa kuno kubikkirira n'omuntu abeera alabaganye ne mukyala we mwezi guno omutukuvu gwa Ramadani nga bagenderedde era y'ensonga lwaki kyasalibwawo abasiraamu ku ntandikwa y'ekiragiro kino baba bakoze ebyo bawe omutango ekisooka bwe kiba kigaanye badde ku kyokubiri bwe kigaana badde ku kyokuliisa kitegeeza nti biri ebiwaggulu ebisooka bisanguddwawo olw'okuba ono talina busobozi busobola kukola biri nasobola okubeera ng'akola ki aliisa kyova laba basinga obungi mu bamanyi era bagamba kirina ku oyo akeereeseza okuliwa Ramadani empya neekola ki negyemusanga asiiba Ramadani endala ate n'ogattako n'okubeera ng'oliisa omuntu omu buli lunaku abasinga obungi bwe bagamba bwe ngamba abasinga obungi kitegeeza waliwo n'abagamba obulala naye yo saagala kuyingirayo ng'era basahaba nabo bwe bakiramula bwe batyo era abamu nti omuntu nga asiibulukuse ku lw'omulala kati kugeza nga omukyala ayonsa oba w'olubuto abo nabo bagamba abamu baganyumanyamu bagamba tibalina kubeera nga bakola ki nga baliisa omugaso omulala anna swaima yad'u ta'amuhu wa sharabuhu lillah omusiibye ono alekayo ebyokulya bye n'ebyokunywa bye olwa Allah tabaraka wa taala fa idha aada swaimina ala taqwa ala ta'amihim wa sharabihi kubanga abayambyeko omuntu ono okutya ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu kumusiibulula n'okumunywesa era abanga ali mu kifo ky'oyo aleseeyo ebyokwagala bye ebino ebyokunsi ku lwa Allah tabaraka wa taala n'abanga Allah amugeredde ekyo era y'ensonga lwaki kyakakasibwa okubeera nga oli asiibulula omusiibi bw'abanga asiibulukuka olw'ensonga nti emmere eno naye agisiibuluza omuntu nga naye akola ki nga naye agyagala n'olwekyo agezaako okulaba nga alinda omuntu ono abeere nga amusiibulula kuba naye abeera yeetaaga kino nekikolwa ky'obeera okoze kusiibulula omuntu ku mmere naawe gy'oba weetaaga shukurillah ala ni'mati kubeera nga weebaza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala olw'ekyengera kyabeera akuwadde nti akugaanya okunywa ng'ebyokunywa birina n'ebyokulya naye n'osobola onoga nti bino kankole ki kambireke kati ekyamazima ekyengera ogenda okitegeera nti kyengera kya bbeeyi
bamala kukikugaana titokola osobola okitegeerera obulungi kati ng'okusiiba nti siiba tolya kyova olaba abamu ku bamanyi bo baabuuzibwa lima shuri al-siyam lwaki tusiiba omu ku bo yagamba liyaduuku al-ganiyu ta'ama al-ju'i fala yansa al-ja'i'a omugagga ono alyoka afune ku buba bwomerevu alyoka afune ku bwomerevu bw'enjala eno aleme okwerabira abo babeera kati balina ekyo kikulu kubanga buli w'osiiba ne tuyingira mu ssaawa 8:09 n'omanya weeruma bwe tunaava mu ramadaani n'osiŋŋaana omuyala mu ssaawa ezo 8:09 ojja kwanganawo obuwoomerevu wabukombako ojja kuba okijjukira ndibambi embeera gyalimu n'olwekyo ab'ebitiibwa okuliisa kya bbeeyi okumanya kya bbeeyi mu bitendo ab'ebitiibwa eddiini yaffe bye yakoowoola ku bantu yatukubiriza itaamu taami kuliisa mmere kuwaayo oyogedde ekigambo nenzijukira akagambo k'abasajja abawarabu ke bagamba nti fil alami la tas'ali tabib wasali almujarrab bwe kijja ku bulumi tobuuzanga musawo naye obuuzanga ono omulwadde nti wayo biruma ama ekiwundu kiruma kitya kuba ye omusawo akubuulira kyalowooza naye ono akubuulira ekiririyo nagaa nti owayo ekiruma obulumi mbuwulirire no kubanga yakirimu yakirimu noono omuntu asiibye bw'ajja okunyumiza enjala gy'alaba kwoli ayogeza kiri kyawulira kyamanyi nti nange badde mu kisiibo ng'eyembeeramu empita nolwekyo abalungi abatulaba ekiragiro ky'okuliisa kiri mu ayati mpitirivu nnyo nga bwe tujja okuziraba ate bwe tutuuka mu bigambo by'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ng'alagira nnyo basahaba ekikola eky'okuliisa la sayyama idha ra'a ahli lfaaqa n'okusingira ddala ng'alabye abo abasinga okubyetaaga nga bwe tusangibwa mu hadithi ya Muslim eva ku Jabir bin Abdallah Omujali yagamba nti twalina omubaka sallallahu alaihi wasallam mu budde obw'ettuntu kyava afuna abagenyi nga bonna balabika nga basiiwuufu baddugala tebanyirira ebikooti byabwe byonna bijjudde enfuufu nga basimba ebitala byabwe olw'obukoowu gyalabika nga kyebaali bavudde bonna akbara wa asfasa nga bonna bafaanana bubi mbaka sala salama bwe yabalaba n'abatunuulira ekyenyi kino ekifuma kiga nti abantu bano nga balabika beetaavu kyava alagira Biraali ayaziine Biraali nayaziina bw'amala okwaziina n'asaaza basahaba oluvannyuma n'abakoowola n'abasoma suratu al-Hashir aya eri mu suratu al-Hashir ba'da billahi minash shaitani rajim daga nti fattaqullaha waltanduru nafsu ma qaddamat ligada ligadi wattaqwa yaga nti mutya Allah mu buli muntu mulage kiki kyemugenda okubeera nga muwaayo mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala amakulu kye yali ategeza ti bano abazze nga bakoowu bano buli omu alabe kiki kyagenda obbawa kibeere nga kikola ki okisanga mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala baali bangu ow'essente ow'entende ow'ensimbi ow'eŋŋano biseera ekyo bazikwata ne bebiwaayo kyava bagamba nti ya rasulallah inna abi kaana waliwo yamubuuza mu bali basahaba beyalina kati ya rasulallah omubaka wa Allah inna abi kaana yasiru rahimi mazima taata wange yali muyunzi waki wa luganda wayaqdi dhaifa ate ng'ayaniriza nnyo n'abaki n'abagenyi kakati kyava amugamba ti inna abaka ara shay'un fa adrakahu omubaka sala salama amugamba nti nabbi sala salama kyava agamba omubaka nti inna abaka arada shay'an fa adrakahu taata we yali alina kyayagala n'olwekyo yakisinkana yali ayaniriza abagenyi bw'onyaniriza omugenyi omukolote entertaininga omugenyi nomuteekerateekera n'omubeesabeesa mu bugenyi bwobwo okumanya okuliisa kya bbeeyi ne mu hadithi ya Muslimu bakowamaafe Aisha radiyallahu anha anyumya nti yakoowola omubaka sala salama n'amugamba nti Ibuni Kudama yali mu biseera eby'obutamanya nga aliisa abeetaavu
kyava mubuuza fahali dhaka nafi' kakati ono obuzibu yali ayina yali aliisa naye nga teyeegayirira wakitiibwa Allahu tabaraka wataala kubeera nga amusonyiwa yamugamba nti dedda talina gasibwa ate nga aliisizza ayaniriza n'abagenyi nsonga gye yawa titeyakeerangako ku lunaku lwonna kwegayirira Allahu tabaraka wataala kumusonyiwa nokyaba tulaba n'abatuwuliriza bwe kibanga yadde ogenda kuliisa sooka weegayire owekitiibwa Allahu tabaraka wataala abeere nga amusonyiwa sadaaka yolekeero beera ng'ekola ki ng'ekkirizibwa ekirala nga nakyo kikulu owekitiibwa nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okufuna entiisa mu mpuku Jibril ng'amuleetedde obubaka yadduka n'agenda eri mukyala we kyava amugamba nti kalla abshiru totya nedda sanyuka fa wallahi la yakziika Allahu abadan nkulayira Allahu tabaraka wataala Allah tagenda kukuswaza yadde okukakkanya yali amugumya amuwambaatira namugamba nti wallahu innaka latasiru rahmi watasaddaqu lhadithi ogenda kubeera nga oyogera amazima era ogenda kubeera mwogezi w'amazima ate nga oyunga naki n'oluganda nabi yali amugamba wekitiibwa Aisha radhiyallahu teyakoma ku ekyo n'amugamba watahmilu lkada wataksibu lmarum ate ogenda kwetikka ebizibu eby'abantu abali kukkiriza era ogenda kubanga obawane kuki ne ku nsimbi Khadija radhiyallahu anha abigamba omubaka owekitiibwa nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amaze okufuna ensisi yamaliriza n'amugamba watakudi dhaifa ogenda kubeera ng'oyaniriza abagenyi omugenyi bw'omwaniriza era okubeera ng'omwentataininga ate n'omuwa watainu ala tawaibi lhaqi ate genda okuyamba abo aboogezi b'amazima n'abo abali kuki abali ku bituufu olwekyo yali amugumya naye byonna bye yamugamba byonna mulimu okubeera nga yaniriza abagenyi kumentataininga kola ki kyetubadde tusinga okwagalamu mu bigambo byaffe by'olwaleero omugaso omulaba itaamu toamu khairi la amali okuliisa emmere kyekisinga obulungi mu migaso gyonna atukakasa ebigambo bino ewekitiibwa Abdallah bin Amr bin radiyallahu anhuma aga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam omu bambuuza nti ayi lislaamu khairu enkola ennungi ey'obusiraamu yeeruwa yaga nti tut'imu taama kuliisa mmere kyeyatandikirako kiyimirizaawo enkola ennungi eyaki ey'obusiraamu olwekyo gwe ali eyo atulaba naawe omulungi atuuliza buli lwoliisa emmere oyimirizaawo enkola ennungi ey'obusiraamu mpozi ekyokubiri engeri gye tuli mu kusoma yagamba wattaquri osalaama ala man arafat waman lam taarif n'okutolera salaamu eri oyo gw'omanyi ne gwoyo gw'otakola ki ne gwoyo gw'otamanyi sheeka embeera bwerituuka n'abatulaba batuwuliriza nga omuntu atolera salaamu ku oyo yekka wamanyi omanya nti bwegayegaye olwokuba manyizi kusooka ne musiŋŋaana ng'ali n'omuntu omulala bwe simanyi nentolerako zikusooka yekka nga obuzibubuzi oba okusanga gw'otamanyi gwe n'otabutolera salaamu n'otambula awo omanyirawo kamu ku bubonero bw'enkomerero esembedde teyasembera dda kubanga olwaleero ebyo byo ndabanga ebiriwo ndabanga byogerako byetusinkana muntu amala kulaba gwamanyi naye assalaamu alaikum gwatamanyi noba ayambadde ekkanzu era nekireva era kati kitegeeza esembedde bwe butono bwe bumu ku butono kitegeeza katulinda bunene butono buba bwaggwayo yavola omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti ahabu l amali ila llahi azza wa jalla sururu yadkhuluhu ila lmuslimi emirimu egisinga okuba nga gyemirungi mu maaso ga Allahu tabaraka wataala essanyu lyeteeka omusiraamu munno yatandika naga nti takshifu anhu lkariba okumuggyako ennaku osanga seeka zikuzooka nga ali awo akutteta mutamu ali wagisa enkondo kati nga gwe Sheekh Ashrafu seeka zikusooka omumanyi embeera ze na biki byayagala byotandikirako ebyo oba omuyingizaamu ki essanyu mbimanyi au tatiruddu anhu ju'an oba okumuggyako enjala sanga musajja muyala kandi onalabika muyala
Nina ntero mutwala awo ku Lubaga Road awo. Inawo consulate ya fene nali emmere ntero mutwala. Nali emmere. Yego kibanyi. Naye Omuntu mutwala osobola okumuwa emitwalo 10. N'ogimuwa bw'oti naye abaza n'asanyuka. Naye tasobola asobola ogyerabira okusinga amugyeko enjala. Kituufu. Ali musajja oyo asanga ng'enjala ennuma. N'atwala n'andiisa. Watakudhi ayuha dayina. Kozi n'okubeera ng'omuntu omusasulira ki? Omusasulira ebbanja. Nga omulala njagala okugenda. Naam. Oyagala kusasulira muntu bbanja. Sente kati ntandike nga n'amabanja gazikusooka nga sasula. Ng'ogategedde. Naye oba togategedde ng'ageesigalizza. Ngamanyi nja kumusasulira kansabire fune sente. Naye tasobola kweyinula asooka asasule kati mirimu emiki ebirungi. Ensonga endala okuyisa khairu nnansi man yaqumu bihadha al-amri. Omuntu asinga okuba mu bantu oyo yayimirizaawo ensonga y'okuliisa. Anti omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti khiyarukum man at'ama ta'ama. Omulungi asinga obulungi mummwe y'oyo aliisa akola ekikolwa ekyokuliisa emmere. Lwaki mulabaddaali muno era sagala oli aveeyo agambe nti sirina mutono obwo bw'osobola okukola ki namwe osobola okubeera nga oliisizaamu emmere. Ensonga endala y'okuliisa wafi ta'ami ajirun jazila mudakkaru lillah. Mu kuliisa muno mulimu empeera nyingi bazita tomoni era ziteekeddwa mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Era tusanga hadithi mu kitabo kya Ahmed radhiyallahu anhu ngeva mama fi Aisha radhiyallahu anha ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallam agamba nti inna Allaha la yurabbi li ahadikum at-tamra wal-luqma. Masima Allah alabirira entende y'omu mummwe oba entongi obyawula entende n'entongi ey'omu mummwe n'agiyinjiwaza. Entongi si yemmere gy'oba okutokulya ni bulungi kati entende yeyo kola eyo gimanyi kama yurabbi ahadukum faluwahum wa fadilahu hatta yakuna mithlu uhudi. Kati nga bw'onoolaba omu bw'ayinza okwagala abubumwe bw'ayinza okulaba abaana b'enfalaasi oba obwana bw'endogoyi n'ayagala bubeere nga buyinjiwala. Agambye ono ti byonna bisobola okuyinjiwala. Entongi eri n'entende eri ne byetuuma ne byenkanankana olusozi Uhudi. Omulungi atulaba ku Delta TV njagala kutegeeza nti tuli mu program Daaku ne Shekati Hajjati Saada Kasolo okubanga tukutuusako programu eno. Njagala okwebaza naawe okubanga okyali mulabi mulungi. Wendi nsigaza eddakiika ndooza 2 okubanga nfundikira obudde bwange obw'olwaleero, naye njagala kusaba nga sinnaba kufundikira nsabe Hajjati Saada ono awumbewumbe ebigambo bye bw'onaamala nnyabo mu bigambo bye ng'obimaliriza otumireyo n'ababiri abasatu inshallah. Ngambadde ninga atandika obutandisi kandabe maaso awo ne maaso awo bankuzza inshallah. Ekitiibwa mbadde bawuliriza balungi n'abalabi balungi. Naye tusaba Allah ekitiibwa atusonyiwe bwe tuba nga waliwo ebitidde ku limu laffe basibe tubatugandire n'oluvannyuma mmwe naye ebisinga obungi kyensuubira nti petwogedde bateeke buteesi mu nkola naddala mu nkola eno ery'okuliisa naddala mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadaani. Tweyanza nnyo okutulaba n'okutuwuliriza. وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Budda ndaba nga Sheikh Ali zikusooka kwali era message nga zijja mbungi wano nkakasa ebigambo bya Sheikh Saada naawe bifunyeemu nnyo. Akubiriza nnyo okuliisa abantu emmere. Tandika nange nno olwaleero mpite tusibulukeko ffenna oba oli awo kinaakuyambako naawe okwenyagerejja naye Allah. Abawalimu bano balowooza bikoma ku ffe kusomesa bo tebabikola kuba zikusooka kwali lwaki tatandika nange olwaleero. Zikusooka ayinza okuba biri byensomyeko baawugaye nti abiwulira bulungi nga bali abasinga okugyetaaga emmere nga bba ate baasiibula. Nange nyinza okubeera mu abo. Kale seekaali zikusooka otunulanga nnyo mu abo abakuliraanye baffe oba oli awo n'otandika naffe. Bwentyo bwe nfaananye mu puroguramu y'olwaleero nkoze ne munange maama wange Brenda Nakakande yabadde ku kamera nabagamba njogerera mwogerere kubanga ye temumulaba nze eno naye nga yakola omulimu omunene ogw'okubanga atunuuza mu kamera eno. Ate mu control room eri ekifaananyi okukijjayo obulungi nga bw'okiraba eriyo jjajjange Amani Rutankome ne kojjange Abe Kibirige. Okwebaza okwenjawulo iba naffe abachapa General Enterprise Uganda Limited okubanga bawo masente zaabwe mpya n'enkadde mu puroguramu eno naawe gy'oli eyo
osobola okuganyulwa nga bw'oganyudde olwaleero. Kale n'enkya tujja kubeerawo wano wennyini mu kadde ke kamu era mu mbeera y'emu ey'okulya ddaaku nsaba tokyusanga akalimi okuva ku Data TV. Kankome wano olwaleero nsabe Katonda omulungi akunkuumire akumpeera obulamu obusinga okubeera obulungi. Nze Matova Ashirafu bazanya nengo na buli mwaka obeere mu bulamu obweyagaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daku ekutusibwako. Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowa akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, chapa mandaasi, chapa glycerin n'ekibiriti kya Solio.